Chomuna muno mpulira muna kusaba olindeko muna natera okumala muna zije kulegereko waya yantereddewo yannemeddewo nagirabiddewo nti nobwagu nagizanyiddeko natuyaniddeko olwo nenkizuula nekansa konze bampe ku mazzi nayiwa pipa nga mazzi buzzi bintu bya kikulu mubbi buppi emmere nitantukyo kwepiica mujje tugende mu kwepiica bantegatega nembayitako nebateganya batabuli wendabikako evidebo nebibatabukako zinenjasimula bugolo kuba motojjo twabo tubabambye buli kibuga kati gwe kirumya matama butika bebe balisomako mu bitabo Demago Believer champion yamani amya junior Gyevudde Uganda you know adeno anta you know bannange abatulaba balungi mwenna abadde mix media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi president we Masaka City bami kusaba ekintu kimu olaikinge okomentinge osubscribinge ntumirako abantu abali Kata Dubai Uganda Kenya Tanzania Rwanda abali France mwenna abasobola okulaba content waffe ono newerekereza kaddatako nolaba content waffe batuusaako omugenyi wange music ya mukubye ate muyimbi serebu mulamu ono musajja w'amaanyi nnyo omukulu yo nsanyusa okulaba nange obbasanga amanya bampita junior Gyevudde Uganda yaman kati junior Gyevudde Uganda eyo mama ali yakuwa oba jasigwe wali etuumira eno ekifaananyi era nawe okiraba amanya gamatuufu gwani amanya amatuufu bampita Kamya John yaman kati olwo erya junior Gyevudde livaawa junior Gyevudde livaawa first of all I have a talent yaman nina talent ng'omuntu kuva buto nalina talent neneesanga nti nfaanana omusajja omu ku bayimbi era abantu nga be bakiŋŋamba nange ne ŋŋamba owaayi nkoze nti otandika ozimba omusingi gwange mpola mpola era nengutandikira wano Kasenge bammanyi nnyo nga bw'okiwulira oli waka naye ng'era ntambudde ebifo ebyenjawulo ndowooza teri luguudo lusikutteeko wano mu Uganda yaman kati bakuzaalawa nze banzaalawo nno okumpi weewunya awo mayaawo ku lw'Esakala awo kumpi nange nkwata ku lw'Emasaka kati era gye wakulira era gye nakulira yaman wasomerawa nasomera ku masomero ag'enjawulo era nasomerako Maya nensomerako wano mu Kinaawa nasomerako ku kasomero bakayita St. Mario's mu secondary yange awo sente nezitankanamu mwana nga bw'obimanyi nenkomaawo nennemererwa yamaani noyingira kati olwo omuziki oguyingirawa oguyingira otya omuziki nguyingira lwansonga nalina talenti ng'omuntu ekitegeera negutandika mpola mpola nenkizimba mpola nagutandika 2017 yamaani ng'omaze okuva mu ssomero olwedde namaze okuva mu ssomero yamaani gy'otandikira nagendako mu kibiina bwekiti ne bwekiti abula sina kibiina kye nali ngenze kyenyinza obbagamba watandikanga gwe natandikanga nze ate era nga nkyalinga nze sina kibiina kyonna yamaani olina kibiina kye wali ogenzeemu kati olwo oyiiya ddi akayimba kakasooka ennyimba ninayo ennyimba ziringa 3 olusooka oluyimba olusookera ddala waliwo oluyimba lwe bayita gavuga waliwo oluyimba lwe bayita oli muwanguzi ne bwogenda ku YouTube naye ng'ezo ennyimba nakozesa amannya ge bayita Deno Hunter era ku akawunti zange zonna zensinga okozesa abasinga bammanyi kozesa Deno Hunter bafanyize bange abanfolowinga bonna bamanyire Deno Hunter abasinga yamaani kati olwani yaziproducinga producer waliwo Nevi Beat kyemanyi ali eyo Makinde yankolerako waliwo Dero be baproducer bange bembadde nagakolerako yamaani kati obuyimba obwo obuyiiya kikutwalira bbanga ky'okuyiiya obuyimba okuyiiya okayimba just vibing kasita mbeera mu vibe zange kasobeera mu vibe yamaani awo oba oyinge mba nsobola okuyiiya oluyimba nenduwandiika nenduteeka wali obudde buno olina manager budde buno badde sirina manager yamaani kati obadde okikwasaganya otya ekya music ng'ate ng'omanyi omuntu toyina manager okikwasaganya otya akajja okajja luddawa akajja kati okusinga mbadde nsinga tambulanga junior Gyevudde
era nga nsasulayo obusente obutonotono obusobola okumbeeza oluusi nange oteekamu akako webale yamaani kati era n'oyo aba akwetaaze akubira gwe obukubizi dayirekiti era abanneetaaze akubira bukubizi nze dayirekiti yamaani aba akwetaaze akubira gwe obukubizi dayirekiti kakati olwo mu music industry ani gwe wasinga ennyo okwegomba music industry okutuuka okunjagaza music kale yalinga eyakusikiriza n'ogamba nti oyo yansikiriza okuyingira mu music nze okusingira ddala nalina talent era wogendawo ku ssomero lyange lye nasomerako lya St. Mario's basooka ne bampita bijanjaalo olw'ensonga nali nagendayo mu senior 1 yali welcoming party baŋŋamba performing oluyimba lw'ebijanjaalo lwa Gravity lwali lwakafuluma nga lukuba naye nga jasi nali simanyi nti oba ndikeera enkya neŋŋamba oba nfaanana Gravity oba okitegeera ekintu ekyo nenkikuba nnyo era bampita bijanjaalo era bamasita bamba neewunya olw'okuba nafaanana Gravity nebandanaga naye kyaliwo naye nga talent bagiraba ati first yamaani naye nga okusingira ddala omuyimbi gwensinga okwegomba tosobola mumutegeera mutubuulireko bayithawo omuyimbi gwensinga okwegomba negomba abayimbi okusingira ddala bali aba negomba Gravity omutujo nga ye omuyimbi omulala asinga okunyimbira obulungi bamuyita Gyevudde MC Abedunego alina lyrics ze zinyumira nnyo era bwe nzibeeramu nga nziwulira nziwa nnyo obudde kuba zawano za bongo yamaani Gravity gwe wasinga ennyo okwegomba ate laba wekijja ne bagamba ofaanana Gravity nenkyagala nnyo boy era nenkitambuliramu wadde ekyali wange yagenda nampayirizaamu awo taano wange naŋŋamba nakuba DJ microphone neŋŋamba kijja kitya lindako bakuwayi yakuwayiriza Gravity yali mu press conference agenda agamba Junior Gravity yakuba gundi naye kale kyannuma wadde saavayo gamba mbu oba kino tebagamba ye wabula bagamba webale saavayo gamba nti oba kino kuba mwana ebiseera ebisinga ffenna tuli bageto yuti ate bwenkeera enkya siyinza kwagala kwonoona linnya lya Gravity kuba naye ekintu kyakizimbidde ebbanga okituusa wakituusizza ate abansinga bwe bandaba balaba nga ntambulira mu linnya lye okusinga kati mbasobola kuvaayo gamba nti oba kino balina ggoba bugubi naye I respect you soldier Gravity mwana nkwagala nnyo taano wange sikulinaako mbwa yonna yaman blessed wali omusinkanyeeko face to face Gravity engeye simusinkanangako naye nagezaako by the way nali nakakitandika nenemererwa nga omanyi munaye abayimbi abo yimbi wakasaa kutegeera nti ojjidde mu kintu kye agezaako okwagala okulwanyisa nga bolabye abaana bagenda ku comedy store aba Junior Lutalo Junior SAHA kati babavumirira nnyo ne bagamba comedy store promoting a copyright era ndowooza bye bimu ku binnemeza n'okgendayo ekitegeera nti tebaagala promoting a copyright balabanga ffe abagira mu kifaananyi kyabali naye nga ffenna tuli bantu bya human being naffe tulina talenti ng'abantu sigamba nti ekintu kyetweteekamu oluusi twekiteekamu bweteesi yamaani kyemmanyi luli balumu naffe tujja bbaako byetukola okugasa eggwanga lino yamaani kati ninyo ku comedy store babagobayo oba just baba stopping sigamba nti batustopinga kuba waliwo abantu abamu be basobola okukkiriza okukolayo geza nga Junior Bobby talina buzibu Junior Camille obudde buno Camille we yatuuka takyalina buzibu ku bbo naye kati ffe abayimbi baffe obudde buno abaliko mwana embiranye eba y'amaanyi oli wakuwulira nti Junior Gravity agenze ku comedy store talina kyataddemu bakupromotiza abantu bakutegedde alabira ddala nga gwe ate gweoyise kaweweevu okyegera baagala tuhasolinga ate ekitakyaliwo ng'edda kuba edda aso zaalingawo nga z'amaanyi naye kati obudde buno media zajja yamaani musinkana mutya ne Junior SAHA tusinkana kubanga tufuna emirimu egy'enjawulo ate nga birina otugatta kati kitegeeza ayita
junior gravity ayitirako ne junior SAHA kisobo waliwo bampita nzeka n'omisaamu akafaana n'ogenda n'enkola waliwo lwayita SAHA n'agenda n'akola waliwo batuyita ffenna era waliwo ne tusinkana bajunior ffenna kuba ffenna twemanyi yamanyi mwena mwemanyi bwe kiri kakati show ki gye wali okubye nga mutuufu obadde togisuubira show gye wasooka okukuba nga y'amaanyi show nga y'amaanyi nga sigisuubira nga yange enganzi nga yo nga ggwe show gye nakuba yali eyo saidi ze oyima era bali bategese babiri ne junior SAHA y'amaanyi junior gravity versus junior SAHA twakuba show yo yali y'amaanyi akabaala kabooga kale boy there nasifuna essanyu nendaga nti tulina obuwagizi mbanka y'amaanyi kati wali okozeyo show nga yiyo wakakolayo nga mmeka show nakola wano ngambye wategekawoko wano nategekawo show wali otegese bankulinde show mpozi nkujja kuba ntegese butegese naye nganza okwetegeka bali nakateekayo shemu era bangoberera ku mitimbagano ebintu byonna babiraba y'amaanyi kati sooka otuwemu ku kapera awo akapera anti akapera kati ntimbifaananyi ebiri sooka kali aka junior gravity then otuwe n'akakonga gumu kyomuna muno mpulira muna kusaba olindeko muna natera okumala muna zijje kulegereko waya yantereddewo yannemeddewo nagirabiddewo nti nobwagu nagizanyiddeko natuyaniddeko olwo nenkizuula nekansa konze bampe ku mazzi nayiwa pipa nga mazzi buzzi bintu byakikulu mubbi bumpi emmere nitantu kyokwepiica mujje tugende mukwepiica bantegatega nembayitako nebateganyateganya batabuli wendabikako evidebo nebibatabukako zenenjasimula bugolo kuba motojjo twabo tubabambye buli kibuga kati gwe kirumya matama butika bebe balisomako mbitabo demago biliva champion yamani amya junior gravity Uganda adeno anta yamani kasoko tuwene ku bubwo anti obange ninawo kyebayita akayimba kebayita gavuga soko tukatuweemu nawe n'oli muwanguzi okusinga njagala nnyo okwewa essuubi kuba mwana enkya tusobera omuwanguzi gera gravity bwe yagamba nti wiina naye nze ndi muwanguzi yamaani kasooke ne gavuga kyo eno gavuga bali munju webase ne bweru gavuga bali munju bekunya kumbe ne bweru gavuga gwe bafeeke emitima batandisa okwennyamira anti kabaka ntuuse gwe balina okuvunnyamira ab'empisa mugenda balaba nga bafukamira anti bakkiriza nti ekitiibwa kiŋŋwanira sikwesomya ekirungi nammwe mumpulira kati abazoleya mulize gye binaggwera naye sifuddeyo tekiriba kyekiribeera kuba nzikiriza mu kusalawo kwa mukama n'okugera kuba yasalawo kyoliba ne kyolibeera naye nzikiriza kyendi kye nina okubeera kuba mu nkoko ndi mpanga siri nseera temulowooza gye nva kirabika nasomoka lwera kati buli feeke noonya yakkolimira nenya katonda kirabika ye yakkotogera buli awo abagamba nti yofala tumalya ebiseera buli awo kikulumira nga nina ab'ensomera gwe kyo eno gavuga eno gavuga gali munju webase ne bweru gavuga ina oli muwanguzi walimba ne chali wange King Lot Uganda nera wogenda ku YouTube gye uli by the way twakola ne video yamani oli muwanguzi kastore mera ko chuka ochuka oli muwanguzi bine bintu byensi bichuka kyo kulaba weddemu amaanyi muvubuka bikalubye kuba pulani kutawanika obibala abalamu olaba tebigguka tekamu amaanyi kusaba towanika mwana wa mama mukano uwuliriza bakuwolokoso lotikigo waguza ye gwe Kyagulanyi yakanga tabaza obakulembera kubanga obongo busaza okuva ku ssomero ku kyalo paka ku masaza n'ebiseera bingi by'omalango onoonyereza yogeramu amaanyi olabe ng'ofuna ennyongeza siryangu tolabanga oli ajaguza notandika okkolima agattako n'okwesooza tobalira mu bazadde kasita bo bakuza bamugumu ne bafuna ebiko kyokoza adeno hanta yamani soko twogeramu neyawinaawo so omama wiina jo ewakisekka abakyala ab'ettala banoonya sente nti zaabula kasitoma emmere enoogula nedda bambi mpozi ng'ompola owulira ennaku weekusensera maama tunda kasooli ku bbala sente z'ekika zingi ziva wala ewaka atuukira ku ngwala sente ziriwa z'ova okukola zenjagala kuzannya zaala bambi zakoze nga taata zitwala yamani amya junior gravity yamani kati osinga kuyimba kika kye kya music type kijja osinga okuyimba era okusinga ndi mu luga yamani luga hip hop webito yamani gwosinga okuyimba nga naawe junior gravity oyina ebikusoomooza yamani ebitusomooza bingi mu ndongo soko tuweeyoko mu ndongo olaba ebitusomooza mu ndongo
ekisookera ddala abatambula nga ba junior obeera awo n'ogamba ekiseera kigenda tuuka bayagala okukwata ate nga omusajja era nga gwabita engoye era asooka okukwata ekitegeera basooka okupanga omupango ne banoonya we bakwatira n'ekyokulala abasajja abasinga mwana endongo eno abasajja bamanyi otukozesa babakozesa batya akozesa nga junior gwabite nga tayagala kusasula n'ogamba mwana naffe tuteekamu energy tuteekamu ebintu bingi okutuuka bw'otuuse naye omuntu oli okulaba atayagala kutwale akozeseze bwereere oluusi akozeseza akuleseeyo oyiri byovuddeyo naffe tuli bantu ba wansi sigamba nti tuli b'amaanyi wadde abamu nti batulaba n'agamba junior gwabite naye naffe tunoonyaamu ng'abantu abalala era we sibeera wano nange mbeera ku mirimu gyange emirala neŋŋamba waayo niyayiriba kino ekitegeera emirimu egy'enjawulo mbeerako mu ngoye ovugamu ku piki nodde bwebito mwana byakwasolinga sigamba nti ffe abali obulungi naye nga naffe tugezaako okulaba nga tubeera ng'abasajja abo okusomooza okwokulala kwensinkana tulikomu abayimbi ba wano maani abayimbi ba wano nze ndaba tetweyagaliza ng'abayimbi abamu ate nga twalibadde ne one love ng'abayimbi abalala nga olaba ab'e Tanzania nti omuntu walaba talenti eri gisike ejje wane waffe tekiriiwo okitegeera bano baagala kwekkosa bokka baagala ye abaakuba omutuukira n'omugamba taata oba oyagala kuyingira mu kibiina oba oyagala kumusaba kolabo mwana misoso giba mingi alabira ddala ng'ayagala kulemesa alabira ddala nga wonajja ogenda muyitako naye ate nga togenda muyitako ensonga eyo bayidawe ennumya nnyo omutwe kuba ndabye abayimbi bangi be bajjeeyo naye ate nga bo tebaagala kujjayo balala bo sijja bamenya mannya kuba bajja nnyiiga bagambe nti junior gwabite ngaayo kyeza nnyo naye ate nga kyenjogera oluusi gaba mazima kati sijja bamenya naye kati olw'okuba abayimbi bali abanene bajjayoko abantu abamu abayimbi bendabyeko balina be bajjeeyo omu ku bo bakamiri bashiba kamiri bayidayo kamiri yaleeta king SAHA okitegeera kuba yasooka muyingiza mu Yuuno kuba SAHA bayidayo yava eno waffe Kasenge okitegeera n'amuyingiza mu Yuuno biki batandika mpola mpola kati okutuuka SAHA watuuse okitegeera era bayidayo kamiri oyo abantu bamu bali tebamwagala naye ate nalaba nga muntu mulungi okitegeera kati ebintu ebisinga abantu abayimbi abavuddeyo singa omanya nti olina wootuuse kuba waliwo omuyimbi gwolaba nga takyasobola kugwa okitegeera kati gwevita takyasobola kugwa lutalo takyasobola kugwa okitegeera kati abantu ngaabwe osobola kyansi omuntu omulala okitegeera naye yaba ayagala akole paka wa kyansi omuntu omulala sigambe nti vaako muntu funayo sika ku baana abalala bolaba balina talenti ogambe akyali ono bamuyingiza mu kibiina bw'ati ne bw'ati ajja kukola nze nkubuulira kyova njagadde nnyo omusajja gwe bayita alien skin yagenda naye katonda bwe yamuyamba n'amuwanika yagezaako okulaba nga ajjayo abayimbi abaali bagudde okitegeera ng'agezaako okulaba ng'akola ki ng'abajjayo kyansanyusa nnyo okitegeera wadde ebintu ebyo byajjamu politics ate nze siri politician nsala yingira mu byabufuzi naye nga alien skin bless man ate Shiba ye yajjayo Shiba abayimbi bangi bajjayo okugezaako olaba ebiseera ebisinga tukuba ennyimba zaffe kati koze nga gavuga n'omukuba n'agaana otambula naye omuntu omuteekamu kati kagize nga Shiba alina engeri gy'amuposhinga okitegeera nga bw'olabye omwana gwe bayita fikigaza yakubye banana we yagaana n'amuteekamu kamiri kale obudde buno banana bamukuba buli wamu teri atamanyi banana kati bwe kityo kyentegeeza kuba Shiba ajje okugeza grenade replace me oluyimba olulaba lwatambuza nnyo grenade fama wakibenda kati wenkugeraageranya abantu ng'abo mwana Shiba weebale nnyo mwana yamani kati ebirungi ki byofunyeemu nga gwe junior gravity ebibi bibaawo ne wabaawo n'ebirungi ebirungi byenfunyemu okusingira ddala sijja kugamba nti nfunyemu ekirungi kino mu ndongo kuba endongo sirina kyenaagifunyemu okitegeera just ngezaako esobola okumbeezaawo mu bulamu nti bakuwaddeyo obusente bw'okulya n'obulya naye nga
sina kyamaanyi kyeŋŋamba nti endongo naye nga nkyahasolinga kubanga abasajja bayasolingidde emyaka n'emyaka lwaki nze mba siremerako sijja poola okuba nti sina kyenaafunyeemu kuba n'abali waggulu bahasolinga ate erina ekyamaanyi okusinga nze kyeyasolinze yamaani kati oba olaba okyalemeddeko nolemerako kuba okubeera omuwanguzi olina olemerako yamaani olina enteekateeka yonna ekolayo ekivulu ekirala enteekateeka yonna era ngiina naye nkyalimu giteekateeka sijjaga nti ennaku z'omwezi bwe ziti naye nga enteekateeka erina bba ya mwaka gujja era omwaka gujja ninoteekayo the best of junior gravity endala kuba abaana bansaba bayitha weshoya kuba nakolako wano sho ne bansaba extra nabayisa si bubi nabakubira ekintu kye baagala ati babeereyo nga baŋŋamba mwana extra kati nange neebuuza extra bangiteekewa ate nga bumanyi kitunoonyaamu okitegeera ebintu bya ssente bibulabulamu kati okitegeera kati mba nina okugattagattamu juga siina mu mukono gw'amaanyi nti oba guno oba saponsa nti oba kino ebintu byange nze abeekwasaganyiza maani kati awo yembeera eyo naye nga kyemmanyi omwaka ogujja nja kuteekayo kwa concert yamaani muyimbi kyomunene gwe wandyegombye okukola naye kolabo abayimbi benagandegombe okukola nabo kolabo abayimbi bangi tuwayo nga 2-3 okugeza nalikoze ne musajja wange oyo naye musajja wange amusabe tomanyi ayinza okuddayo nagamba kyali wange oyo kamuddiremu musajja wange gravity nekyokulala kolabo endala gyensinga okwagala banaye nina okukolako ne kalukasiita kalukasiita mukazi w'amaanyi akutegeera endongo yamaani mwagala nnyo mwana yamaani tewaliyo balala newenkula naabo olabago ebintu bya katonda oyinza osaba kyosaba netugenda saba kalina ng'okyapangisa okitegeera olina osooka n'osaba kakyoyi kimu bw'ofunaako oluvannyuma ogambe kati netaaga kalina kuba tosobola saba motoka ng'otambuza bigere so oguleyo akapiki ogabe kati katonda singa mpaayo emmotoka yamaani kati buno obudde olinayo kolabo nga mmeka oba tulabe olina eya rotiki olinayo nga mmeka kati buno obudde bukolabo mbadde ninayo abayimbi okusinga era bapukamingi bannange bukolabo buli bwera 3 nsuubira ninayo gye nakola n'akawala bakayita mastanga ninayo gye nakola n'akawala bakayita era ashalu yamaani ani akwambaza nze nawe olina designer muganda wange nze teke zange nze noonyeza nze kanzeyiribira nze kesite oziribawa nziriba site ekyo kyoba olina mumanya nziriba site awo muwaamu bikuuba awo nziriba byange nenyumamu ng'omuntu omulala kuba mba nina okujja ekifaananyi ky'omusajja oli obutamuswaza olaga nti wadde ndi wa ghetto ale sirina beera mukyafu boyi mba nina okunyumamu ensi egambe walaayi yamaani bannaye ye junior gravity nga tukyayongera omunyina tukyamuyina buno obudde okyalinayo ku buyimba obulala osooka obutongeremu obuyimba obulala bugenda kujja buzisijja kugamba nti oba kino yamaani saagala ebiseera ebisinga omanyi kati wetwatuuka mwana music yabbibwa nnyo kuba abayimbi abasinga bani abamubba sijja kugamba ono sagala bapresenta music yenna abbibwa oba mubaproducer be bamutunda oba bayimbi bwe bato kale oluyimba basobola odubba nolubalulwo ng'olutadde basobola okulubba mu ngeri emu oba endala kuba omuntu waba kusinga erinnya tolina wogenda mugambira mbu nno wabba oluyimba lwange okitegeera era buli omu agenda kugamba oyo mulalu eyo njaga okitegeera bagenda kwewayiriza ebikugu olwokuba gwe tolina musingi gw'otandikirako kugamba nti oba wano olwo lwange ate oli amanyikiddwa era bajja kugamba oli eyabyolo kati mwana ennyimba si kirungi ziyisa oluusi kugundi kuno ku media n'ogamba ngu kino oli asobola oddukwata n'alubba n'alwozesamu n'obanga gwe yabba yamaani kati nga tunaatera okumaliriza buno obudde naawe olina ku budde bwobwe eddembe obudde bwange obw'eddembe yamaani nange era ndi muntu ng'abalala nkiringamu okiringirawa nkiringamu eyo mu geto zaffe ezo waliyo geto yaffe eyo kitubuulire tomanya nja kujja mbasaleko eyo geto eri kumpi awo nowewonye awo okirirawo wansi awo geto musinga kwasaganya biki nga mu abageto eyo ife
ajasi tubeeramu ne tukiringamu ne tukubwamu ebyaffe ne mubamu akagoma ne tukolamuko ku maloboozi gaffe bwetyo ki ekyetagisa okukola amaloboozi tekyetagi eddoboozi tewali kyetagisa kyamaanyi jasi obeera awo nga obeera oli hasingamu ekyo kikola eddoboozi sigamba mbu olina ebyo byogenda mu simamu bibira mu nsozi balamanyi gyogenda byaggwawo ebyo birabisa bulabisa kubanga oli wanakulira nga olekana jagamba eyo njaga naye wodda wali mu geto zo n'okwatamu oba ekigoma ng'ekyo n'okituulamu kikuyamba okukola eddoboozi mani yamaani gyobeera ng'okoyemu ne bakyaliiwe yamaani nawe olinayo munno ono aliwa ono oyo oyo ye nkyanoonya munoonyi okyanoonya munoonyi gwe nalinga ayina yagenda gyenyinza obagamba ate yagendawa wayi naife ebintu byabayimbi nga bwobimanyi ate abawala betufuna bamanyi kufuna nga oli muyimbi abalowooza kintu kirala ate oluusi naawe okyapakalanamu kaye alabanga oluusi tolirevoze nga alaba byogattagatta nawe era obuyimba bw'abayimbi obulaba obw'ennaku zino hati black nyingi boy bamenye nnyo emitima gy'abaana abayimbi lwaki nti omuyimbi ogenda n'obeera upcoming oba tonnavaayo ofuna omwana gw'owulya gw'oyagala naye ate ye bw'afuna leve endala gy'alaba nti ki yugaba nabo buwala b'ennaku zino bategedde nnyo ssente okitegeera kati oba olina kukola nnyo kulaba ng'ofuna kyoyagala naye oli wakutanga omutanga ogenda kuba aba vision gyebali era batulinze ng'agamba gyebali asobola okwongerako yamaani kati nga tumaliriza bubaka ki bwolekera abo abatannaba kuyingira ndongo bubaka ki boyi eno endongo ogiraba muganda wange eno endongo talenti naye bana bangi abalina talenti nga bakyali mu ghetto olw'obusobozi bw'ensawo kuba kati obudde buno endongo yafuuka ya nsawo okitegeera ttaano we kati endongo eyo weba yafuuka ya nsawo simanyi kyetugenda gikolera kubanga tulina kwasolinga nnyo mwana tulina kwasolinga nnyo naye ng'endongo yo tujja giriba oba ki era nga oli eyo muganda wange endongo lemezaamu ze ndabye abaana bangi abalina talenti yamaani tulemeze mbulemeza nange nga kwendi si boboka yamaani bubaka ki bwolekera omuzadde aliyo nga tayagala mwana wajje eno mu music nga tayagala ebiseera ebisinga nekyenayiga mu bino ebintu talenti esasula nnyo n'okusinga ekintu ekisome kati omuntu agaana ebiseera ebisinga abazungu kyebava batusingako wakuzuula nti ng'okyali mwana muto oyagala akapiira akuwa ekyo bwakizuula nti oyagala kuyimba akolera studio bintu bingi kyova nti abazungu bo batukulakulanako nosanga ng'omwana akuva mu buto ategeera akapiira ako nkakolera ntya naye kati ebiffe erife abaddugavu mama wo wakulaba kitawo wakulaba n'ebiviiri wawumula amatu olina bipinipini agamba omwana wange anywa njaga akola biki naye nga oluusi naffe tuba tugoba talenti yamani kati bubaka ki era bolekera bayimbi banno bayimbi bannange bannaye bayimbi bannange ezo obubaka bwe mbalekera ekituufu ebiseera ebisinga ffenna tulina talenti ate wooli tewasuubira nti olibeerawo byonna maanyi ga Katonda naye bw'oba olaba ng'ofunye gw'okusobola okukwata ku mukono kuba bangi tetwesobola sijja kugamba nti twesobola muyambeko ekitono ky'osobodde sijja kugamba nti muyambe ekyamaanyi atuuke waatuuka kuba abayimbi naffe twefuula mwana oyo ayinza okukuyamba ali n'omusamba omugere okyegeera nga olaba amawulire agatambula Bobby simanya Kenzo okyegeera nti Kenzo ate awalana Bobby ate nga Bobby ye yaleeta nyi yawa Kenzo omukisa namugamba yimba nani ne Mickey okutuuka ensi omumanya kati ebintu ng'ebyo bimalamu abayimbi abanene amaanyi n'agamba benayamba Junior Gravity oyo enkeera ajja kunneefulira nanga nvumenga bw'olaba gundi bwakola bw'atyo okitegeera kale ebintu ebyo mwana si birungi bayimbi bannange ffenna tweyagalizinye kuba bino byansi just tubirekawo ate waliwo omuliji oguliddawo kuba n'ogwabalala gwaliwo
tujja kukyanga naffe tuliyo naye nga tewaliwo abaana bakuba endongo esinga neyaffe yamaani osinga kuyimba oludda wanawa kuba aliwo omugalo eyo nga nze njagala nyimbireko ku mukolo gwange njagala nyimbireko ani wawa osinga okuyimba nze sirina we siyimbira oba pate oba mukolo oba show sirina we siyimba kasa tukkiriziganya nze nzija nenkola kuba mwana fena tunoonya kiddako kati aba kwetaaze ku social media platform kiku aba akusanga ku social media platform ezenjawulo nina YouTube Facebook biki ogendayo notekamu Deno Hunter Yugi ojja kuba onfuna bulungi pozi n'ennamba yange kati obudde buno eriko eri 0757 62 9 esembya ya 5 mwenda bubaka kiboolekera bafaani bo nga bafaani bange bannaye mbeebaza ekyensuso buli awulira eyo ng'ayagala Junior Gravity ng'era yagamba bannaye oba mutimba wali nzija bweba mutimba wali nzija bweba mutimba bannaye sirina kyabagamba kyamanyi nekyenyinza bagamba nti mbagala nnyo mwebale kumpagira ayi temulekeraawo mwongereemu mu blessing bafaanizi bange bonna kati buno obudde tulinawo federation mweyina nga mmwe kyebayambye nga mmwe abayimbi federation okusinga olaba ffe ffe ng'abantu ba wansi obudde buno tulina wetuyambidde bapkamingi okitegeera federation era eyamba obudde buno bayimbi banene kuba kati gwe Junior Gravity ogenda kwogera ki ensigo atamanyiddwa yadde abantu abawera emitwalo 5 okitegeera oli amanyikiddwa abantu obukadde nabukadde kati gwogenda kwogera ki okujjako ng'oyagala kukubwa oba kusibwa kyekyo gemazima kati kikabe bwe mwagala mu federation mwenge bayambe nga mmwe abayimbi abato buno budde toli muto ne kale mwe nga mmwe nga ggwe nganze ne banno abalala bokiikirira bannanga balala benkiikirira banna ebintu bingi tulina ebintu bingi bye tuyitiramu naye okusingira ddala kyenkonerako ddala essira tuyingira mu bibiina bino era twagala nnyo oyingira mu bibiina ebibiina bijjayo naye ate ebibiina bye waliwo ebitemerako ettaka nti federation y'okuyimba nga yo abayimbi ogenda mugundi nga omuyimbi omunene yalimu yakikulira ekibiina nga yagenda okugamba ate olwo oluyimba oba oluusi oluyimba lulungi ate ne bagamba luwoono ekitegeera kati federation eyo mwana yensonga lwaki nti ogenda kuneesanga nti nze sirina kibiina kyendimu naate gulusi naali kyetaaze okitegeera naye olw'embeera eno ey'okusikangana omugugu ogamba mbu kino n'ogamba waaye tangira mbeera nze kansolinge tomanya mukama ebyensi eno tomanya 221 oyinza okwekanga ngera ffe bamu webagamba ng'ate olaba abayimbi abanene webakugamba jangu ndabeko jangu okole jangu kino tomanya olina enteekateeka ekolayo ekibiina nga ggwe ekyo Junior Gravity era nyina enteekateeka eyo mukama katonda wanaaba nyambye nga nfunye oluusi ne basaposa oba bamanaja tusobola makingawo ekintu kyaffe mpola mpola kuba nina nange idea ez'enjawulo ezensobola ozimba zeŋŋamba nti kino kikola bwe kiti kisobola okukola bwe kiti nekitutuusa wano akatalekeka bannaaye oba mbagambe eki kyeŋŋamba akatalekeka mwana twekuume nnyo ate n'ekyokulala bino byansi sagala bitwemazeemu nnyo enkya wendi luli siriiwo luli babasudde be balinga mu makamera naye ate obudde buno ffe bebakwata kati kiraga nti buli mugigi gujja n'omulembe gwawo tugenda tuka ekiseera ng'ennyimba z'okwepiica ng'ennyimba za munamuna biki byonna nga bebakubanga ekikadde nga gakuba mu kikadde nga bakuba munamuna naye ng'ate obudde buno zowulira zezikuba bwepaba biki zowulira bwe zikuba kati awo obudde buno sagala bintu byensi bitwemazeemu kuba bangi abayimbi abaali kuba Abudumulaasi baani bonna baaliko nga bakuba okitegeera basofiya nantongo nga teri abasinga kuyimba okitegeera kati obudde buno bw'obeera waggulu mwana manya kyetulina okukola omanye nti oba ndi muyimbi bwe nti nakola kino nakino yamaani sooka otwongerekawo kapeera konna abo tubakagula bito tubakaani akapeera kengenda obbawa
kagenda kuba kagravity yaman naye nansonyiwa mwagala nnyo wakuba tasobola kikkiriza simuyinaako mbwa yonna ne bwe ntunula mu kamera ki era nkimugamba ne mugamba mwana gravity kyokola nange kimpa amaanyi kati ngenda bakuba oluyimba lwe bayita ani yabagamba anti nalinga mukwaya nnyimba bwenfulaatinga saafaayo nga nkimanyi mmanyi okulwapinga abantu baŋŋamba oluddewo okukyatinga nabagamba lwaki mwagala okulwashinga ebintu byali bingi byenina okusootinga bayeta baali bangi byenina okunootinga n'abansookayo era twalina okumiitinga balonkinga mangu kwempita okukitinga nalina talenti nga nina okukitinga batugambye ebyawadde byakobookinga kati yenze bawunsa sagala afuluukinga alina ayitiemu nsagala yatookinga nze ndi tiipu nnyo nayinfulootinga demuwanda bakatandika obubizinga njagala bejjereza nti mbawooninga yamani bannanga olunaku olwo tetugenda sukko wano ebya junior gravity byo munnaye tebiggwa malojja ate biggwa byokya biwooma byokya ate biggwa byokya ng'olunaku olwaleero sigenda sukkawo wano buli kimu akibagaye bannaye nze mbadde mbasaba tuwagire nnyo gino emiri gy'emito omuntu wabeeraawo nga gidde mu kifaananyi kyo tomuwalana tomuyisa bubi kwatagana naye bukwataganyi omwongereyo tomanya alibeera eyo nga bolaba Diamond bwe bakola Diamond Platinum ajja abaana bangi nambawo omukisa nga toluwuli ayimbanga Diamond naye aba wano ojjanga oyimbanga ye kutemerako ttaka kukuba nkokola biki oluusi n'okubulamu osobola obutwaliramu n'ofa naye nga byansi kubeera nawe oba togenda bbaawo bbanga lyonna yamaani kyenyizobannaye kyekyo bannaye mwagale oli wabajjedde mu kifaananyi kyo kuba naffe tuli wano tulina bye twegomba naawe wajja mu industry oba mu sekita eyo gy'olimu ng'olina gwe weegomba naye teyakuwalana wabula yakuwamu buwi advice kati bannaye olunaku olwaleero sigenda sukkawo wano amanya n'eddoboozi ankoseeki pulezidenti w'e Masaka City nga bambi kusaba ekintu kimu olayikinge okomentinge osubscribinge okone ku kade obeere ng'ofuna obubaka obwo bwe tuba tutaddeyo olunaku olwaleero nkoze n'omwami abadde ku kamera producer wange amanya taata nange mubadde balabi balungi mubeere bulungi mweraba muganange neyanza nnyo okujja yamaani bless yamaani